ligula ekitegeera bulungi ku Vision Group weegiri wonna ku Bulange weegiri ne walala okitegedde kuba ku Sande bene tugenda kudduka emisinde gyo myaka 68 mukama waffe akyaliwo nnyo era tukwebaza kati ono yadde Lubaga South MP Alozias Mukasa ono Sebutiko Muvana Kasongola akola ku Bukede FM yaguze emijozi ya kadde kamune ekitundu agitwale mu ggombolola zonna ezo emiruka gyonna abamulonda abawe ate yagambye akyagula katusoke tulabe emboozi eno bannange emijozi weegiri tulina okudduka ffenna nga twambadde red Vision Group etaddemu omusimbi okitegedde byonna ne ku byalo eyo waffe yonna tujja kuba tudduka naye nga mu lubiri wetusimbula bene watusimbulira yatusimbula yennyini yasiimye okubaawo Mukasa sebo tweyazza webale kutambuliranga wamu naffe ku buli mulundi era ndoza abantu ba Lubaga South sebo tebakola nsobi ya nakamu okuba nti basala bakutume njagala okwebaza olw'okudduukira enteekateeka ya Ssaabasajja n'ogula emijozi gino ekigenda okwambalwa abantu baffe nga beetaba mu mpaka zino lunaku lujja kuba lwa Sande nakusomezi nga 16 so olw'okutaasa abakyala abaana abaami mu kirwadde kino kizisa byalo twagala okubeera nga tulabika mu bikolwa twenyigira misinde kabeera akabonera akamu akalaga eggwanga n'ensi tibannange ekirwadde ekya sirimu weekiri era nga buvunaanyizibwa bwaffe okukirwanyisa n'okukisaanyawo mu ggwanga Uganda njitwala mu parishes 8 ezikola Lubaga South mwe muli Busega Butundwe Najjanankumbi Busega Nateete ngenda kubagabira nekyali ntandikwa naye ate n'emijozi emirala nkyakola ki nkyagula ngenda gezaako okulaba nti ngabira abo bensobodde era n'enkunga n'abakulembeze abalala nabo bennyini bajje wano ku New Vision offices bagule emijozi egyo tubeere nga tuwagira emisinde gye Ssaabasajja Kabaka obitegedde bulungi Alozias Mukasa Lubaga South MP omukulu atambula oyo mu constituency era omusanga mu gete na Lukolongo n'omusanga eri kikuba mutwe n'omusanga yonna eyo kakati ebivulu mu bivulu bino ebyabaddewo ebya Easter mwenalabidde Evelyn Lagu Bambi alabika bulungiko yazzeemu ko ku ndasi ayimba abamufuwa kasente ne bakamufuwa bwe bityo mwongere muyamba omukyalo ono kino kyabadde ku popopo ekyo kijjukizo kya papa waffe ow'omukaaga bwe yajja n'omukaaga mu 18 ne bakimubbulamu mwenalabidde King Saha King Saha naye yalabise bulijja yayimbako bweru okuva le bamugamba genda owummulemu obitegere sijja biddamu ebibye n'ebya Bebe Cool naye yalabikidde awo lutalo naye engeri gye yagamba nti anoonya ate nga tanoonya alina omukyala kati abakyala ne bajja nnyo Josephine ogamba gitobiwulidde kakati katusooke tulabe ekivulu kyalina kuba abakyala beetayidde lutalo ono wamugya kati dage biibyo abantu bakoze embaga nange njireeta tewejaga abantu bakoze embaga neyange njireeta Zakayo teyakola mbaga naye nze njireeta bakunewenjirira bawulire n'emboozi akenze emboozi zagendo oluwakabinyoga ebyekolere wamulwanyumisa obulamu byekole era nemmala nkulabamba amazigo oli bulungi kale akyokutte botinkakasente olikyaliwake wakirikubirwa bikabongolawo
katika zena kunye charama chikera fumba ngana nange wendya ekisoka chinengerao tasesa mumere ajoke omu maso agala kuwera kawa makamina la vengoile kulogera mikole boto sina sanga wezi kolo kagama nino na miroto naone nateza kumoyo kalire moya yokumali wongabo endongo ogiyita nyangu kubanga kati jjukira bajjawo yagambye nti gwogenda nola abantu nga bangi naye nga omutegesi ali mu buzibu kati gwe bw'otunula abayimbi abo nga bw'obalabye bangi oba bataddemu nga bangi nigwe wetunulira abantu nabo mulimu era olumaggamagga n'omanya ate n'omusolo gwazze bannange si byangu kati omulemu tukomewo. Olugambo mu kyenkya batukola ne Sahara tangawizi tea era nga kati yafuna ne Q-Mark okuva mu UNPS akanzali Sahara mu choose mix kawo baba